po jako akawuwo. Abakiise b'amawanga g'ebweru bakyaliddeko ekibiina ki Alliance for National Transformation anti ekikulemberwa General Mugisha Muntu ne bawayamu ku nsonga ezikwata ku kalulu k'omwaka 2021. Ababaka b'amawanga g'ebweru agava mu Europe bazze wano olwaleero ku Alliance for National Transformation nga baagala okulira endowooza yaffe n'okwetegeka kwe tulina mu mbeera gye tulimu. Mugisha Muntu wabadde ayogerako n'abamawulire ategeeza nti basisinkanye n'abakiise bano ng'era bayogedde ku nteekateeka y'akaluluko n'ebizibu bye bafunye mu biseera by'omuggalo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Tekuliko kye twogedde nabo kye tutabuulidde bannayuganda bulijjo nga tuyita mu press kubanga ndabika ebintu webiri kati waliko ebintu ebimu ebitanagonjoolebwa. Ebirala bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okuvumirira enkola y'abantu abamenya amateeka agafuga enkuŋŋaana kaluba oludda oluvuganya oba oludda oluli mu buyinza. Electoral Commission esaanidde okubeera n'obuyinza bwe baneeteekamu kubanga amateeka gabaweereza obuyinza, naye mu nkola bateekwa okulaba nti bwe banga bateeseewo guidelines nga bwe baziteeseewo tumanye nti buli yenna anaazimenya oba oli mu opposition oba oli mu gavumenti, Electoral Commission evumirire oyo amenye amateeka. Omubaka omukyalo wa disitulikiti e Kasese Winifred Kiza ategeezezza nga akalulu k'abavubuka abakyala bwe bataakajjumbira era wano wasabidde gavumenti obukiiko buno okubwongeramu amaanyi. The turn-up of girls was minimal and I can say the popularization of this election has always not been so vibrant, has not been so visible, to the extent that in some other villages we realized that it was the Gisos and the Disos who would go hand-picking candidates for the NRM, and it's the biggest reason they are saying NRM had 60% because many of the people didn't know. Akubiriza abaana ab'obuwala bulijjo okwenyigira mu by'obufuzi okulaba ng'eggwanga litambulira ku bitonde byombi. Youth council administrations, then they are preparing themselves for the future elections. That is why we feel sad that girls did not participate a lot. That is why we feel sad that the country could not focus on the elections of the leaders that we are now counting on. Di Barbara Nabukenya kulwa ABS Television. Kati bamaze wano ndoza basigaza ebibiina nga bibiri mu opposition baddemu basisinkana ekibiina ekiri mu buyinza bagezaako okutegeera endowooza